Kale kakati omuvubuka gw'olaba oyo abadde muyizi ku Mbale SS, wabula bayizi banne baamufumisa ebiso ne bamuyiwa ebyenda ekyamuviiriddeko okufa. Baamusse baamufumisa ebiso ne bamuyiwa ebyenda. Entabo yavudde ku ki? Waliwo abayizi ku masomero amalala abaamulumbye ne bamufumitafumita ebiso ng'entabo eva ku ki? Balwanira muwala, balwanira girlfriend ye yamusizza. Omuvubuka ono amannya ge ayitibwa Shafiq era ng'abadde asoma kibiina kya senior 4 wali ku Mbale SS. Alina ka girlfriend kabadde apepeya nako oba kabadde yeeyagala nako ku Mbale awo ku ssomero. Akawala ako amannya gaako bagayita Risk, ge mannya g'akawala. Kati babadde batambula bonna nga bali mu kutambula, babadde baddawako babadde baddawa ne babadde bonna. Akawala kumbe kalina abavubuka abalala abakakwana ku masomero amalala. Wabaddewo essomero eriri awo kumpi lye bayita Mpooma nga kalinawo boyfriend akakwana. Kati boyfriend w'oku Mpooma yalumbye ono Shafiq ng'ali mu kutambula ne kano akawala, ajja amulabise mu maaso gaako amugambe gwe muganda wange nviira ku ddeemu. Kati Shafiq ono we bamulumbye yeeyagadde okuteekawo ekibuli okulaga omuwala nti musajja nayagala okulwana nabo, kumbe bali babadde baki? Babadde bangi. Ekyavuddemu mu kulwanagana nga bavubuka bali ab'oku Mpooma bafumita ono Shafiq ebiso mu lubuto ne bamuyiwa ebyenda era n'afa. Nsonga ya muwala kibi nnyo, kibi ddala. So waliwo abamu abadde bagamba mubadde bamuggyako ssimu nno, babadde balwanira muwala ye yamusizza. So poliisi mu kukebera footage batuuse ku ssomero era balabe nga mu footage oyo mulimu abayizi ba Mpooma SS n'essomero eddala. Okitegeera? So kibi nnyo, kibi ddala. Omwana wo wamutwala ku ssomero okusoma naye ate ne bamukomerezawo mu ssanduuko embu bamusse nga bamuttidde muwala. So njagala nsooke nkutuuseko vidiyo zino zerabireko era ozeewulirireko. Nkusaba ogimpereka like vidiyo yiyo. Rest in peace. Rest in peace. Omwana atufuddeko, Shafiq atufuddeko kuva ku Mbale High. Bazadde be babadde awo omwana gwe basindise okugenda okusoma babadde bali nga bakomyawo mulambo gwa mwana nga ajudde musaayi. Naye kisiza omwana ono nsonga za sex. Kitegeera? Kisiza omwana ono nsonga za sex. Nsonga za sex zeyisiza omwana ono. Lwaki ngamba nsonga za sex? Ina advice njaga gende gyeri abaana bonna abasoma. Bw'oba olina omuwala alina gw'olyako nga musoma naye, oyo omwana tolina garanti nti ogenda kubeera naye paka. Never. Just know nti muli kukayita mu buyisi ako kaseera, it is part time. Nenga oyo omwala alina gy'agenda n'oyo boyfriend alina gy'agenda okusanga abantu abalala. So omwana ono gwe basooka ku Mbale High gwe muli kulaba bali training gwe bafumisa ekiso. Omwana oyo yabadde atambula nga ava ku ssomero n'omuwala. Omuwala erinnya ly'omwana nawuli omwala bamuyita Risk. Omwala alina erinnya babadde bamuyita Risk. Understand? Risk erinnya ly'omuwala ono mugenzi gwe yabadde naye. Kati babadde batambula. Kati omwala ono ng'alina abavubuka bakwana. Multiple boys from different schools. Kati ne ganga ne musalako nenga muganga yamusazeko mabaddemu abankoma ne Mbale SS ye ganga yamusazeeko. Kati omwana ono ba boyfriend be bo babadde akwana mu masomero gana ag'enjawulo. So ne basalako Shafiq nga baagala kutwala mukazi waabwe. Ndoza Shafiq naye nagaana ndo mukazi wange tomena gye mutwala. Akabiwe katandikidde ne beekuba mu exchange awo Shafiq tamanyi kye bamufumisa oba bamufumisa ekinenga tekyabadde kiso. Bamufumisa agenda okukola bwati musayinga munyinuza bamufumise ne kigenda paka munda ne kikosa organs munda. Tezo okukola bwati nga agwa wansi. Wakitegeera? Era bayine bavaawo. Nenga muganga eyo mulimu abambale SS nkoma mwebali. Era ndabye okunoonyereza ndikulaba poliisi esazeeko Mbale High poliisi weeri ku ssomero erikola okunoonyereza kwayo. Evuda onesalako okuba betegereza footage video eno nga mulimu omwana wa nkoma mulimu wa Mbale SS. So kati poliisi esazeeko Mbale High kati egenze ne ku nkoma SS nako bagenze ne ku nkoma bagende bakwata abaana bana abali mu video banino bonna era twogera bangi bakute bangi.
bazadde b'omwana ono kyesembye okutegeera nti taata we ye registrar ku Islamic University in Uganda. Taata w'omwana ono mwana abadde mu senior form ng'alikola mox, so taata we yabadde ali awo nga receiving mulambo instead of receiving omwana agenze ku ssomero, ya receiving mulambo gwa mwana. Abaana abali eyo advice yange njaga mugitwale ng'enkulu. Abaana be muli mu kwekwanako bano nga muli mu kirasi emu senior 1 senior 2 senior 3 abawala tebalina gye babatwala bakomaawo outside there. Jeri abaana ba charity balina sente, kati gwe you're just a student. Jeri abaana ba charity balina sente, kati gwe talina gyagenda kutwala. Oba kitegere, so kati weemalaamu nnyo otuuke n'okufiirwa obulamu oba n'okuzingira abantu obuzibu. Pulira Shafiq, omuvuka wadde bamuyita Shafiq, may his soul rest in peace. Katumusabire era tugumye family ye mama ne taata we bagumye teri kyakola. Omulamu genda jeri amasomero please mulabe ngeje mugenda okuhandolinga mugangu zizineno mu baana kubanga zifuuse ekizibu. Teziri kwatakinga baana boka ziri kwatakinga nafe abatambula. Era nze bwe mba ntambula oba ndi kuna buyongereza n'ensanga nga y'abaana nga 2 nkyuka n'enzirayo sibayitamu oba anyumiriza boda. Nedda abazadde bannannyini baana bano abaafumise munnaabwe ebiso temukweka baana bammwe. Leka justice ekole, leka amateeka gabakwateko. Leka amateeka gakwate ku baana bammwe. Oli maama family y'oli omwana, mama ne taata ne baganda be, temulowooza nti oli gwe baafumise kimuli. Okitegeera, baafumise muntu mulamba ne bamutta. Mwe mukibulowooza nti bo basigale mu bulumi, abaana bammwe batambule bagende. Temukweka baana, leka amateeka gakole ku baana bammwe. Bino bye tubagamba abazadde mubuulirire abaana. Omwana mugjeemu omutima omubi, mugjeemu omutima gw'ensaara. Abeerawo ng'alina fitina, kantu katini nnyo munne k'alina ku ssomero bwe kati. N'alyoka aggwamu yenna omutima ne guggwamu. N'agamba nja kukola kyonna ekisoboka ngi muggyeko. Ne bamuteega ne bamufumita ebiso. Munnaabwe agenze mu ttaka. Mwe muli mu kweka baana nga babayiga. Temukweka baana, muleke justice ekole. Ne bali mu bulumi. Nammwe mufiiringeko obulumi. Abammwe balamu. Leka justice ebakwateko. Babadde bagenda kukola mox. Leka bagendeko eruzira beebake. Temukweka baana, bagende eruzira babeereyo. Oba tebatuula bibuuzo bya UNEB balekeyo. Gwe basse yabadde muntu, naye yabadde ayagala okusoma, yabadde ayagala okutuula mox, yabadde ayagala okulaba ku UNEB ng'amuyise. Era bazadde be babadde basuubira nti omwana waabwe bagenda musanyukirako ng'ayise ebibuuzo. Era nga basuubira nti omwana waabwe alina okukola UNEB. Omwana waabwe abaana bammwe ne bamuteega ne bamufumita ebiso. Mukweka abaana bammwe. Nedda, leka justice ekole. Leka amateeka ku luno gakole. Temukweka baana bammwe. Saba muli mukweka baana. Lwaki mubakweka? Leka temubakweka, muleke babatunuzeemu kamera babatuwe wano bulungi nnyo. Ebifaananyi byabwe tubatimbe mutala ku mutala. Tugenda batimba mutala ku mutala. Abazadde mubuulirire abaana. Tuula obuulirire omwana wo nti ky'otayina tolunkanira ky'otayina. Oba oli akirina mugambe engalo tezenkana ne family tezisobola kwenkana. Nsobola okubeera nga ndi wano nga ndi mu kayumba kange nga neiba wange ali wali nga nsinga buli kimu. Sigenda kugamba baana bange nti mugende mukole abaana ba neiba ekibi. Nina babuulirira ne mbagamba tetukirina, which is okay engalo tezenkana. Maybe Katonda alireeta. Mutuule mubuulirire abaana buli we muleka abaana bammwe ne bawaganyala. This is the results ze mufuna. Temukweka baana. Abantu be UK